who are affected by the floods. Bw'abadde akulembeddemu okusala yidi ku muzikiti e Kampala mukadde Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje asabye gavumenti okutuukiriza obweyamo bwayo bwe yakola eri abasuubuzi abaakosebwa n'amataba agayanjalira amaduuka gaabwe mu mwezi ogw'E11 omwaka oguwedde. Naye n'olw'ensonga eyo nkubira omulanga eri pulezidenti w'eggwanga lino ate nga mpita n'abo mwabo bekikwatako aba KCCA ne minisita wa Kampala endagaano gye baakola n'abasuubuzi ab'ennakivubo naddala abaakosebwa n'amazzi bagituukirize abantu baffe babeere bulungi. Omulanga ngutuusizza abantu babonaabona ate bakyeyongera okubonaabona gavumenti ebayambe ebaliyirire. Ono ategeeza nti abasuubuzi abo abaakosebwa bamuwandiikidde ebbaluwa nga bamusaba batuusize eddoboozi eri bekikwatako nti era bano bennyamivu olw'abantu abakozesa embeera eno okuzannyirako ebyobufuzi. Afunye ebbaluwa ewiiki ewedde ng'eva mu kibiina ekigatta abantu abaakosebwa n'amazzi n'ekivubo ku mwala baakosebwa n'amazzi agava mu mwala ng'abasuubuzi beemulugunya bankubira omulanga bagamba Mufti ne Banadini muveeyo mwogwereko twakosebwa ate tukyeyongera okukosebwa buli enkuba lwetonnya ebyaffe byonoonebwa naye abakulu ba gavumenti nga tetunaba kulonda bajja n'amaloboozi malungi ne batwegayirira ne batubudaabuda ne bagamba nti gavumenti egenda kubaliyirira ne twekolamu omulimu era na lisiti ne tuziweereza naye oluvannyuma olw'okulonda kati bali ayagala nakututumula mu maaso. Ku nsonga y'okugoba abadde bakolera mu bifo ebitakkirizibwa mu mateeka mu Kampala n'ebibuga ebirala eby'enjawulo mu bajja asabye gavumenti okusooka okuteekerateekera abantu bano beegenda esenda. Kweyiiya okwo tebalina bifo we basobola kusuubulira beesanze nga bali mu nguudo mu Kampala basobole okweyiiya naye ate mu kiseera kyekimu gavumenti oba KCCA yabagobaganyiza mu nguudo nebagoba nga terina kifo we bawadde bagenda kudda kale ennaku zino basula njala abamu bagamba n'ebintu bye babadde batunda kati capital bagimazeewo ate ekyo tekiri wano mu Kampala mwokka buli awali site nakirabyeko n'embaale ng'abantu bakaaba bagamba bukiyosikisi babumenye ate n'ebyoku nguudo babigobye kati tulina ebintu ebimu bivundira mu mayumba ebirala emaali eyonoonese gavumenti ebafunira ebifo ebirala nga tebanaba kubajja mu nguudo bwe kityo bwe kigenda n'okuba ku ba bodaboda babanoonyeza stages naye tebabagoba mu Kampala nga tebanaba kubalagirira we bagenda kufunira riziki. Ono agamba nti ebikwekweto bino biviiriddeko obumenyi bw'amateeka okweyongera. Abantu batandise okukaaba nti obubbi butandise okuddamu oba okumenya amayumba ekiro kuyingirira abantu ne mu bibuga kakati obubbi oba okukwakula ensawo n'okubeera nti abantu babakuba teikondo ne babanyaga butandise kuba abantu badonya kya kweyimiriza. Maido John ne Mwesigwa Simon be bakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindire.